Abasaba documents zange oba byali bingwatako ebyo bansaba nga nve ewaffe yadde nga tebampadde ssente kamu kitundu gye baatwala kubanga ne system tebagimpa. Akamu ekitundu wakawaana. Batwala kamu 3 ne system naguno tebagimpangako. Mukama wawe yakutujjako ssente ali wano bataliwo? Ayanzijjako ssente waali wano yoyo Mr. Jovan. Jovan jangu wano mu maaso. Ono ye yakujjako akamu 3. Ye yakanzijjako bakubira muzadde simanyi obani yamukubira. Ono nazijjayo ssente ne resiti yennyini teyagimpa. Naye buze kyekintu kiviiriddwewa era nsaba kunyambako wenva wano ngende at least omukusamba gwe. Era teri kyebagenda kuwa tebagenda kuwa mazi. Batuvumye ne batuvuma kuba yasuze nga akuba essimu bibino bye byayogedde era tetugenda bidiza ssente madamu Tasinimu saba osembere kumpi kubanga wayogedde mubi nabwaga Tasinimu abeya jayimirire babadde badi baida wabavumye batuvumye tebagenda wao mazi ne batuyimirira bwebuti ne batuteeka mu kakolido ne batukola saako ne tugamba tufa omuwala nava inagamba mubasonyiwe mubafiire nga tebatuwa ne space y'okubreathingira mu event. Ngono yagamba tebagenda baddiza wadde n'ekibuuzo. Even tulinga amazi twakalya ona yogedde. Mujjeko ekikofiira ekikulu. Yakekikofiira sinigiyama nnyo. Tuyambe kubanga tulina order. Amanya gugwani. Babanda jo. Ono akujjako ssente kakadde kamu emitwalo 3. Kate kakijjawo ani yagikuwadde essimu. N'otuuka okujuza okubira bano. Account kuteeka ku account wali omulala wali bagamba malayo asuze ng'akuba essimu naawe vaayo okubudire wano. abadde babiri Batya. Obwamadamu bakolera bukolerere. yaveeyo Yeyasuze ng'akuba essimu litafeeyo ne face aveeyo kubanga mwatuvumyako katububwama wenajja netuba waneero nga bakusaba ssente za rent fee 15 just mwezi gusooka myezi egijja kutoddamu kusasula kubanga nze katugenda kukwata myezi ebiri wano nezikwata ku olwo nenfuna id ebyetaagisa byonna byonna nembireeta nekola kinyagamba gendagenda kubuliza entashonakubanza zisekuza nnyo bibuzo bingi saabuza bibuzo bingi negenda okulaba embeera ekyukanye bangwira essimu ne baŋŋamba nga nzize nga ntumise waba wasente mwena mwasasula kamu kitundu zenawaayo gwe wasasula sente mmeka kamwasa tuli ba distributors baddaga ono kyagamba mutanalaba system oli yali agira byeku tuyo mubuulizi jesi nti kale kitwala process y'okusuula Kati bano bonna bagenda kutunda ddagala. oyagala otandika kuba kati era tosala tandika nga tokola ki nga tolimemba ate n'okugiza ezo ssente oziwaayo oyagadde newebazikuwa newojja nazo ng'oyagala kuganga ngategera kitogenda ziteeka tebasobola zikujjaku era osoma endagaano ono yayagala dde okudda ewaka era yali addayo naye n'asooka nayisinga n'aleeta n'omuki na agri nga najjuza fom oluusi muyinza omala like 2 days nga temubya oluusi bwe babawaayo kubanga mu nyumba musula mu mukaaga sawa zino tulibana mu nyumba babawa mutwalo kumuguuka nga gumalako jasi nakunya bwe mulya mujjako z'amaazi oba biki byonna mutobye mukozesa mutwalo mulamba n'okuza muwaki nti anti success demands speed money is not for everyone education is not a key to success education is a key to understand byemuba mukugendako Msina mjangu atabula ulete simu yangu. tumwenda kutabula Babuli kambe ya bwana. Enda lele rota. Si. Si ndacho badoni. Bwana. ensa okwacho kibwe Bwana. Nishangala kumaka mambi baraswa. Bwana. yugire inyanjo Judi yani yani. Abitege. Ogero liruta. Yangu. Bishe. Kiki okwata munga. Kiki kino kinyama okulaba.
Muna bizinesi tumbula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde wa bakasitoma mulimu kigokola bulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Ekisika wali ne mukutu bajjamu abuloni batadde mu okukola ekikwekweto kino kijjidde abamu ku baana ab'obuwala okwekubira enduulu nga yeebalimbibwa kampuni ya Visionaries Africa nga basuubiza okubawa emirimu gya secretary kyokka ye baatuuka eno ne basanga ate emirimu mirala ate nga n'okusula basula njala nga n'abamu babadde basula tebanaabye ekibawaliriza okuddukira mu bakulembeze ab'ekitundu. Eriwa? Toyogera oli kasimu. Esimu ziri 3 balonda batano. Mwambale. Buli omu aleete yezi bwe batano buli omu aleete. Mwambale. Ani abadde talina simu wano? Mwena. Oyo yada ku. Wona abadde agiremedde n'ayagala okuba. Gwani gwomanyi. Kusula eno. Bano bagambye nti babajjako ebintu byabwe biboogerako nga basinga bajjibwako akakadde k'ensimbi nga babasuubiza okubafunira emirimu emisaga nga kino kyekiwaliriza abakulembeze ne poliisi okukola omuyigo ku bavubuka bano kyokka ekisinza okubeewuunyisa kwe kusanga abavubuka bano nga basula kirindi mu nnyumba. Abavubuka bano abali wakati w'emyaka 18 nga bava mu bitundu okuli Palisa, Kikuube, Mbalala, Masindi, Nakasongola, Mbale, Jinja, Iganga, Mukono, Hoima, Luweero, Masaka, Mubende wamu ne disitulikiti endala obwedda babakwata nga bateekebwa mu mmotoka okubatwala ku poliisi. Mwavawo okujja. Ova Kyankwanzi. Nga wali ozze kukola ki? Sirika bwe. Sirika kati okola mulimu ki? Wangi? Company Visionaries. Elanga nkola under business management. Aninga like distributor. Company ya Visionary ekola ki okusinga? Simu ndala hivi. Leta. Wena kola dance solo. Wena kola dance simu. Ine mtiramu ya empowering. Baada bagenda kulya chakula. Yogo jiji. Oya kutea. Oya kwaji batu ekisabu tamba. Omwana soka twali wali. Tarufa no Mr. Kutea. Tumteka mubutu bintu bya muwalio byangu ya mkuu. Somo wali paka na batura. Uyo mwana afumu. Atafuma. Lero tugenda naye wano. Ata mu moto gati. Alutwale wa. Toko vule ukade nyingi zote zao. Yabo. Uleo. Uleo. Kama mama kinya kama tebo ile. Toko vule uwa. Mama Erika uncle. Kakubesimu. Wanji? Wait. Kakubesimu kama hivyo simu kwa mwangu. Weka na kwangu. Anyakubesimu kubona. Muguleo. Aliko abuza kikinyoni. Anyakubesimu. 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 Takula tukuwe zonna. Anyakubesimu. Mama Erika tugeno nga wakazuze nga wamedi muganga atata ukasha. Leta hiyo. Ewe. Esimu yero. Esimu yange yi. Mukwata binyi bantu. Yiyo. Ate yo. Bro. Kugama kwenda simu simu. Yes. Musilamu kabera munsawa masimu. Musulamba mekama. Hizo zilisaba. Anasema. Bafite bajamu ngatochena ngatokupaisi bazireka watu. Baba chubizo bukabwe bajja bisanga o. Tase bajja kuno kuchalo. Mze jaba lesefu.
Abawala n'abalezi okakasa timangi nnyo betumanya kugenda ndikungi walala mamu musiraamu oli kwata oyo nakatani Immaculate ali ludda Immaculate ali batulwawo otabuweddeyo omulimu ki mulimu ki yuno tumuza tayagala kwogera sokoziwe wansi kwata ne kale wali waggulu ono mulaba agambe waliwo abali wangalandawo abana bashaka bayingire mu mata emodoke ndali uno baba no mawuno soko oli kumene mbaddemu bana omuyuli bamuli omulala bamuli agenze wali musiramu musiramu ka waliwo abadde oli agenda okulaga balaba bali saka tula Nalongo. 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 tuze kino bakivumiridde ne bagamba nti abavubuka bano babadde basusse okubeekengera olw'engeri gye beeyisaamu mu kitundu kino. Entebe w'ekyalo kino Julius Kinobe agambye nti nga bba abakulembeze embeera abaana gye babadde bawangaaliramu ebadde yeeraliikiriza mu kukola ekikwekweto kino kuba abaana ebatuukidde okubatuukirira nga kiraga nti babadde tebamanyi kiddako era n'akuutira abazadde okulaba nga beegendereza abantu abasaba abaana okubakozesa. Kagere gwokulembera musiramu jangu atabula leta simu yangu tumenda kutabula endala eriruda sindacho badoni gwani ensawo kwaki kibwe gwani nisagala gwani Judiani ani ogera oliruda Kiki okwata munga kiki kino kinyama okulaba layiniyo gireti omaze obabuuza elayini gyenjaga emutenjo nga bwe twakoze egyo buli omu akubulira erinnya lye na buli kimu. wavaho kikuba disimbaze ngoze kola bakashirira esimu bagamba kujja kola mu kitongole bagenda kuzana East Africa bagamba kujja kola azi secretariat yasingwara ebintu biruga heru ebitweta imports nibyo byoba no recordinga data just ni bagamba bamibazi bato bunyayikire kuno basanga mbere n'inzibu muno mazima emberanzi yakulala njala ocho sitimwida na maizi gokunaba abantu ara mu presentation kunyole kya business bagamba business yokuleta abantu babiri abo bokuleta ina kusakubosa sule kamu kichweko kusasule kamu kichweka ababiri bokuleta na wasasule kamu kichweka okubona omufunaho mitwara abiri naikire kuno narola kitu kyokuleta abantu kingiso nakibagamba nasaba bankoleki bampe sente zange entaye batakisobole bankuzabuza baterera omuzaire bamugambira bakunyendawo kompyuta suuti 2 kadi y'omulimo nibyo bikutwara kamu kichwekeze sente kyokanda kamu kichweka saazi esuuti tingine kadi y'omulimo system tinga gijoininganga kainara abandi bazine baitu naona omulora ali mu mbeera mbi muno yokka bamaziga n'omulora bwomezi bwali mutubuli bulungi. So nabasabatisi bampe documents maybe national IDs abazaire passport photos bwabo barua ya chairman at least kamu kichweka nkaferwe obunyabaini nyijamba kangamba ndeta ne 15 batangambe kamu kichweka era nikyo nakoze baitu saa zino nembera ibante ile bakugamba bugamba kwano enda kutaha nabagamba sinja kutaha mu system yange
esente nzibalekere ngende na system kubanga oba okuleka system ezo esente kamukichweka bakuleta muntu ondi nibamuteeka mu sente zaawo nizo nasayininga si lunakusayininga okuba noteerambe mazimu twikara mifalisi niho tukolera mu rooms tuli fixed enkato zona nibaiteeka munju nibaitaja nibasibaho olwigi tutandika kukola bate ebintu ebitukola tibiri birungi kubanga mugenda mu morning seru oba morning training etwala saha nkaisatu oba ibiri babagamba success demands personal ni mwikala kubinywe na mwefunyire oba nibagamba business ekolebwa basaija tekolebwa bakazi wakaiziro whether you are man or a woman you have to accept that you are man of which your business intanisime agamba banchoreze business center zangu lengero kyalero nyekyakalaruno sofa wiki yone hoyoni kompleni ga muntu yandesere ni mugamba bazana abakuru kubanga jobalize nabo tibasobola kumnyamba bampereze bintu byanga tirisi ebintu ebinyenja nabyezo documents zikwata abazairo ba details okuluga bazichoreze ntani antunganisizenge yangamba I'm following people's words even I don't know that even I'm not willing if I'm not willing to do such a business I must go home and pack my things also working to yandaga kubikani berambi nikono kutambura kutinkozera nsibireyo muka nagamba kankoleki kankagulize kimwajira manenyoka nikeyo basobolenso bakwate kuonabo na muno tulala njala kuga joti kali yaga orusi muinzo marareki 2 days ngate mubya orusi baba wayo kubanga munyumba musula mukanga sewa zimutulibana munyumba baba wa mutwaro kumukanga kumala ko jasi nakunja we muliya mujja ko zamazo bali kibyonna mutobye mukozesa mutwaro mulamba n'okuza muwakiti anti success demands speed money is not for everyone education is not a key to success education is a key to understand byeba kugendako baneno befula bagaga kwa bagenda teka kechibera mwenezi tekwa bagaga abasinga tugenda nzivuga temuba mumanya mu Uganda teri motoka je tugenda kula wanene tugenda kugesinga pezi bavuga bosi bagaga ayande tanaye munyoro yaveye wafe naye kirabikalingayo yamuleta kubanga ze musabye ko magezi nyona yandaba musiru mbera kumpi naye susura naye mu kubanga mazewe banga lingi dosulawo Sulera unakusimulia nyula. Mulimu bameka. Sulamu batano. Wala bali. Kati oyo yabaleta mageza ko okulaba mukama waabo. Nze yandi Kati esawa zino mubadde mubeera mbeera. Mubadde mubeera mu mbeera ki? Nina mkwano mwenye wanu Nalinga mgamba noneza mkoyo tule waka Katidani na kwate namba yange Najiwono mulenze yandeta Mulenze yandeta mkwano kwe yasoma naye Medina Mukuletanga agambye okugenda kola mulimu ki? Yamanga kyongera kola project waka Nagamba wendaba nsa njakufuna trainings Nze ne mugamba oke ngeri gye nnoonya omuntu sigenda kusuula then omulezi n'ankubira n'abiŋŋamba ne mugamba sibitegere n'agamba onaboze ku ground ojja kubitegeera nange saali mubi nga bambuuza lunaku nga ndibagamba era olunaku olwatuuka nga bankubira namugamba ngenda kusimbula nga nsimbula nga nva mpiddi nga nsimbula bulungi mama nga ntuuka era bwe natuuka ekawanda ku stage nga mukubira nga mugamba ntuusewo nga gamba funa kode kulete kunyula kusomero nakoda weyanteeka bunyuma nali ndi awo nga waliwo omuwala omulala eyannona bantwala nebamukwatirako ebintu nebantwala enikeera bebatuuka nebabako tebantwala esaitize okusinziira kwetu kyenziza okukola then nengenda nebabindaga nembiraba
nenvaayo ne mugamba sibitegedde nangamba ojja kubitegeera mpola nange nalinga yeyandeeta yeyankubira esimu yeyantwala era waliwo kumajja katububwama nga bakusaba sente za rent fee just mwezi gusooka myezi egijja kutoddamu kusasula kubanga nze katugenda kukwata myezi ebiri wali nezikwata ku olwo nenfuna id ebyetagisa byonna byonna nembireeta nekola kiryagamba gendagenda kubuliza entashokubanza siku zanyoga ebibuzo bingi saabuza bibuzo bingi negenda okulaba embeera ekyuka gye bankubira esimu ne baŋŋamba nga nzize nga ntumise waba wasente mwena mwasasula kamu kitundu gwe wasasula sente mmeka ate naani wasasula sente mmeka Biji, nategwe. Oya? Oima. Kansa nga bazze kugamba yogerako naye omukwano gwange ali bweru oyoyamusinya meze nakola kyali whatsapp nateeka ku status nagamba ngaayagala omukwaizokola naye oyali mukwano gwange ye twasomba twatula fenasini yafu kati nange wenabulaba nemugamba mulimu ki nagamba kankuwa enamba yoyo omuntu eyaganye kati weyampa enamba yo y'omuntu nemukubira nemugamba nemulimu kinagamba project bagiyita Visionaries Africa nemugamba ngenda muvawa kampuni bagirata Visionaries Africa nagamba tugenda mbeera tagambya ati yakuleeta gambya tagamba waliyo emirimu egyokukola era nze najja wiiki eri ewedde kati watandika okukola nze bampa emitwalo 15 kuba bagamba jja kupangisa nju nezijja nga nzizekola kati essaawa zino okola bwobasaba emirimu bagamba ono wamuleeta nga omugambye otya tunoonongoyogera okuba masimu ogajjawa anti amasimu ogajjawa g'okuba ani agakuwa enamba nze abeera nazo obaala naye omusimu n'oyagaliza mbu mukwano gwenna wani akikugambye akikuteekamu nze waliwo nange yampita ani akuyita abeera wano naye temumusanzeewo bamuyita ani erinnya Morin ekana akampi akasibwa buviiri akablaka kabulaka waliwo akablaka akampi kati okuyita wadde watandika okukola mubuuze sente zalinainawo bagamba omusala gwa sente mmeka oleeta muntu n'omusayininga ng'omusayininga ng'okola emitwalo 2 ng'oleese omuntu kawula nyini wajja kati gye bw'omuleeta naye aba alina okuba essimu naye aleete owakamu kitundu bakuweeka 2 mumukolera kampuni kyene ebibagamba bagiyita Visionaries Africa esangibwawo y'abazungu naye ofisi ziri ku Mabirizi mwe baba batwalako ku bazungu no abazungu omuzungu yali ajjeko ofisi eri ku Mabirizi kati obadde wakaleeta abantu bameka nakaleetayo ng'oli omulala gwe wayise negolesa tukyasomba abaana bano bansobaana omusula nga bagalewo enyumba yaabwe mugalewo wiiki emwe ovaawa nalinze nkolera Lubaga wenakolera eyo omulimu nembivayo nenja wanu jasisulewo nebangamba nti eno omulimu nungisasule Lubaga era wali mu bintu byebimu bino ani yakuyise
just najja wano kusulawo nga tobawadde sente kisoboka anti najjanga without money. So when I come without money just to sleep for one day, they start telling me about this job that you get a lot of money. So you bought, I started to pay. So you bought the idea? Yes, I pay because I saw those one are here. I said, why don't I pay? Because I don't understand the work. So what is your hometown? Masindi. Masindi. You speak Lunyoro? I'm You look young lady. Azebanga nga basaba documents zange oba ebyali bingwatako ebyo bansaba nga nve waffe yadde nga tebampadde sente kamu kitundu gye batwala kubanga ne system tebagimpa akamu ekitundu wakawana batwala kamu 3 ne system naguno tebagimpangako. Mukama wawe yakutujako sente ali wano bataliwo ayanzijjako sente wali wano yoyogesa Jovan jangu wano mu maaso era byenjagala byokka ngende. ono ye yakujjako akamu 3 ye yakanzijjako bakubira muzadde simanyi obani yamukubira ono nazijjayo sente ne resiti yenyini teyagimpa naye buze kyekintu kiviiriddwewa era nsaba kunyambako wenva wano ngende at least omukusamba gwe era teri kyebagenda kuwa tebagenda kuwa mazi batuvumye ne batuvuma kuba yasuze nga akuba essimu bibino bye byayogedde era tetugenda bidiza sente madamu Tasinimu saba osembere kumpi kubanga wayogedde mubi nabwo agatasinimu abeya jayimirire abadde bandi baida wabamvumye batuvumye tebagenda wawo mazi ne batuyimirira bwebute ne batuteeka mu kakolido ne batukola saako ne tugamba tuva omuwala nava inagamba mubasonyiwe mubaviire nga tebatuwa ne space y'okubreathingira mu event ngono yagamba tebagenda baddiza wadde n'ekiveni tulinga amazi twakalya ona yogedde ojeke ekikofiire ekikulu tuyambe kubanga nina order amanya gogwani babanda jo ono agamba kujjako sente kakadde kamu emitwalo 3 ateka kijjawa ani yagikuwadde si notuko okujuza kubira bano account tuteka ku account wali omulala wali kubanga mbamalayo asubanga akube simu nawe bayo abadde babiri bayo Obwamadamu bakolega bukolere yaveyo yasudanga akube simu itaveyo ne face aveyo kubanga mwatuvumyavumye ne tukowa ne mugamba mugenda kusimbira role era nsaba faith aveyo tuli ba distributors badada ono kyagamba mutandala ba system oli yali agira byeku iyo mulungi just kai kitwala process y'okusuka kati bano bonna bagenda kutunda ddagala oyagala otandika kuba kati era tosatandika nga tokola kinga tolimemba ate n'okugiza ezo sente oziwaayo oyagadde newojja nazo ngaoyagala kuganga nga tegera kitogenda ziteeka kyebasobola zikujjaku era okusoma endagaano ono yayagala dde okudda ewaka era yali addayo naye nasooka nanyisinga naleeta n'omuki na agri nga nagiza fom just system engeri gyemba abangi bangi ate tekikolera erwawo naye tera walindamu akamaka kati wakuba talina bugumikiza ayogera nnyo avaako nyira era jjajjira bawana bangi kubano aliwo kumwe abakola waneka omukono agamba nti nze nkola era bansasula totufuula basiru abamu tetulina beeni waliwo bebaleesa taxi bekaddeawo tetulina abo abali kati ababo bwe mbuuziza nyakola nyawanise ku babo babo babaiteyo abangi ziramu mbuuzi tunulayo nga mbuuza kumwani akolera nga asasulwa awanike omukono alina kyakola ani awanise obaga wasasula bakuwa omulimu okola awendiza sente mudda kubana ne mbatiisatiisa bakize bate ebitali bituufu mmwe linnya lyange nze Julius Kinobe chairman we Kawanda Kirinyabigo zone twala omukisa guno okwebaza abantu bonna abavuddeyo okulwanirira embeera eno eri mu kitundu
n'abatuuze abasobodde okukuba enduulu nga bawulidde ensonga ekwata ku baana abasinga mu kitundu nga tepuli abamanyi yadde. Abaana bano bajja mu kitundu ne basengako abaana bawulidde 125 bapangisa lumu emu ne babeeramu abaana nga 25. So abatuuze ne beekengera ensonga lwaki batuyise tujje tulabe tuddukirire embeera nga bweri. Twagenze tutuuka mu nnyumba nga ddala kituufu mu nnyumba emu esoma abaana nga 20 balina obutabo kubawandiika bwebabuuza ensonga ze bakola tebazinyonyola bulungi. So ne tusoberwanga abakulembeze b'ekitundu naye ntwala omukisa guno okubira omulanga abalandi roodi bonna tusinga oba ofunye omupangiso tuloozi mumaze okukiraba abapangisa abaana balinga 30 basula mu nnyumba emu ate ogenda nosobola gwa naggamba olikuba bakuwadde ssente zo. Bannange nkuba omulanga nkubira ddala nti abaana bano eno balina kye bakozesa bo bagamba nti bo bali bulungi. Neffe nga ekyalo ky'Ekirinyabigo n'abakulembeze bonna twasazeewo bave mu kitundu kyaffe olwokuba emize gye bakola si mirungi. Abatuuze bacomplaininga nti abaana bagenda bamenya amayumba gaabwe ekiro ne babbamu ebintu basiiba njala. So ng'abatuuze n'akakiiko k'Ekinyabigo twabagobye ku kyalo kyaffe bagende beyagalire mu byalo ebirala. Gwange eri abazadde singa omwana bakugambye nti avudde Masindi kuba bonna bwe banoonyerezaako abasinga baavudde Masindi eyo Bwerwawe Embalala Rukunjiri bonna Bushenyi Mitiyana kugamba tewali mwana ava wano kumpi. Kati abazadde mbasaba singa omwana aba agambye nti agenza okukola twala obuvunaanyizibwa ng'omuzadde ogenda olaba omwana wo wajje yagenda okukolera era omukwasizza baani. Kati so ensonga eyo nga bweri. Nya asaba Janati kansala omukyala atwala ekyalo kya Kirinyabigo. Omulanga gwange eri abazadde bannanga abaana batulimbye ensonga gye tutuuseemu katulabye dda nti abaana bajja ne batulimba n'akusaba ssente mbw afunye omulimu naye mbadde nsaba abazadde bannange twala obuvunaanyizibwa omwana omulimu agufunye mu Uganda twala obuvunaanyizibwa tekemu transport egenda onenyeza omwana gyakoze eki gyali. Abaana tulina ku kyalo kyaffe kuno tugenda okwesanga ng'abaana abamu kwegamba bakomplaininga nti anamu babbi. Abaana abawala abakyala bafumba complaininga ku babba baabwe ku lw'abaana abawala abo. Ebyembyo oyinza okusanga obajja omukazi ng'omwana afunye obuzibu omukyala omufumbo okumutebereza nti maybe agala bbaawe ogenda okwesanga tufunye abaana olusi bwe basse ku kyalo kyaffe abaana bazze bafunye emize egitali mu makulu kumenya mayumba g'abantu. Tukubiza abazadde yonna gy'oli omwana kasagamba nti afunye omulimu faayo nnyo okunoonyereza omulimu ogwo guli sayidi ki guliwa ani amulina naye ng'abaana bali mu mbeera ya kubonaabonera ddala. Kikwasa ennaku abaana abawala bali mu mbeera ya bulumi ya nnaku omwana asiiba enjala tamanyi nakiddako tamanyi enkyalo n'abalutya. Tusaba abazadde tutwala obuvunaanyizibwa omwana bwe bakugambye agenda kukola faayo okunoonyeza gy'agenda okukolera. Poliisi ewaffe abaana mubakwate kubanga minisitule yo kyemanyi erina bajeti ejjudde obuki. So gavumenti twekewo emirimu egisobola okuwanirira bano abaana bamusaayi muto okuva mu bintu by'ekiki. Abazadde bali mu byaliikirivu n'essaawa zo tebalina transport abakola ki abajjawo. Kakati kyetutegeeza gavumenti egitusaba nti n'okulondoola abo abantu abaleeta projekiti ez'ekiferefere okusobola okwavuwaza abaki. So gwe munanga gwenkubira gavumenti naye ate n'abazadde nammwe mbanga musindika abaana nga mutundako nga bagenda okukola mulondoole okumanya wa gye balaga eki kye bagenda okukola. N'abo abakyasigaddeyo abeekwese nabeera abagize bano nammwe mujjeyo ng'obudde bukyakola ki musobole okuyambibwa. naye nga nze bangambye nti abaana abawala bano bayita egaali n'abalenzi tibali mu Kinyabigo bangi bazibu Kinyabigo bangi era be bano abamu abakwatiddwa. Omuwala omu galegera abalenzi bakola ki netugenda nga tubakwata era be bamu obuweerezeddwa kuki abagenzi mu poliisi naye batugamba waliwo ekikosi ky'amaanyi nnyo tulina kirinda kusawo abaana tubasanta abaana babadde nga babongerako nti abaana bakola amagaali abaana bafera bakadde babusindikanga mu kitundu omwana we afunye omulimu omwana olufuna omulimu omusoma kati bagenda omwana anti afunye omulimu ne babaleeta ne babateeka mu kibuga era babadde bangi naye okuteekaawo bangi nabula abazadde bonna abali eyo okuteeka omwana w'omutakadde kamu kitundu tomanyi gyali
tomanyi gyasula kyabulabe bali eno babunaabula ate gavumenti ebanoonya bano abaana gavumenti ekolaki ebanoonya bangi na nnyo ono bamuyita Ignatius oyo Abad nze nkola kati engeri ziri bbiri engeri y'omuntu gy'akolamu ssente singa batuuse ku ground. Engeri esooka y'omuntu ogenda ku ofiisi n'agula products, for example n'andigula emitwalo ng'etaano oba emitwalo 3 n'ajja n'agitambuza n'agitunda emitwalo ssente z'ayagadde n'akolako commission. Then engeri endala y'okukwata ssente emiliyoni 1.3 n'agula share mu kampani n'aba ng'atandika okukola ssente nnyingi. Bw'agula share mu kampani then wabeerawo 8 ways of earning. Y'engeri gy'agenda okulabika ng'afunamu, then ne baba nga bamusomesa bulungi butya bw'agenda olabika ng'akikola. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Buulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.